era nga tafa ku musaala naye yasalawo abrevinge the rain okulaba nti aweereza abantu. So Skypins omukulu yakiraba n'agamba amazima gennyini tulina okufuna engeri ey'enjawulo gye tusobola okwebazaamu omwami ono era kyekitusinza otuleeta olwaleero. Omusajja ono kamwebaze mu ngeri y'enjawulo mu ngeri ey'enjawulo ku lwa Skypins munange. Manyi g'abantu manyi g'abaana Uganda yesewo. Ofuna otya ekirowoozo ekigamba nti koyingire traffic oba Ugandan police? Byakuyingira traffic atugambe police si traffic. Kuva buto kuvanga nkyali mwana muto kyali kiroto kyange wabula si kuyingira police naye kukolera Uganda. By good luck nenyingira police ne bampa omulimo era ndi musanyufu okutuukira leero mbu they recognized me butongole by Skype tours nabo ba recognize butongole. I mean it's a dream come true. Let's talk about the service you've been giving to Ugandans. Yes. Specifically twakulabyeko ng'oli on duty. Obuvumu wabugyewo obugamba nti koyimirire mu nkuba. As I told you earlier on, mbu yali dream yange okukolera Uganda. Uchegede. So nze okubeera mu nkuba or in rain, it wasn't anything to me. Uchegede. Kubanga even kumisana onsanga nga ntuyanye. Uchegede. So it is something that was in me. Mbu yadde nabadde mu nkuba mbadde wali kusavinga muna Uganda. Uchegede. So Bwolaba ka video konga ka trending, what came into your mind? Wow, when I saw it, oh my God, it is something. Even if it were you really feel excited, you really feel like you're recognized, you really feel like God has answered your prayer. I was really excited, and I want to appreciate our thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. Okuva watandika okusavinga abana Uganda naddala mu Ugandan police. Yes, sir. Wali ofunye ku makula bwegati oba obadde ku line of duty? Now that one I can tell you this, that nze kunze okusavinga muna Uganda, it's not all about getting this. Awulira naye services zange as long as nga nkolera muna Uganda nagamba webale Weereza eranga tafa bwe yakiraba kino n'awulira atya his heart did pwa papa kale tukuyozaayoza but the biggest reminder egenda kubeera emu eri gavumenti abannayuganda bantu bakozi ebintu ebisinga okutumalamu amaanyi is a promotion ezisukka obutava mu ffe. We understand waliwo abantu abamu nga bazadde be babategekera naffe tulina okukolerera abaana baffe naye ku promotion 10 tusaba nnya zive mu ffe omu ku ffe oba ontegeera kati buli bw'otandika buli bw'olaba omu ku ggwe ng'alina waavudde azza awalala kikuwa essubi nti nange luliwo olwo salary increase n'abamu ku ffe tubalengereko nga bakoze batya balinako we bali naye buli bw'otandika nga tolina ssuubi lya promotingibwa tolina ssuubi lya kwongezebwa musaala tumaliriza nga abantu bavudde ku mirimu gyabwe. Abasirikale baffe abalungi mbadde njagala nsinziire wano mu ntambuza y'ebyobulamu temugenda mu nkuba mujja lwala omusujja. No jackets weziri no actually kati wano lwakuba nti waliwo baddeko awo omuntu n'akuwa emmere ku ssaawa 10 n'ofukamira n'omwebaza naye nga ali entitled okuwa emmere era ng'ekimusasuza kufumbira mmere kati kyekizibu kye tulimu nti kubanga olumu tubeera mujja mu tutafuna buyambi bwe tulaba omusirikale ali mu nkuba nga tayambadde jaketi tubuusa amaaso butayambala jaketi ne tumwebaza olw'okubeera mu ki cover up ebyo jaketi byamwe mu byambale ebijaketi weebiri babirina make muli safe. Yes, tubeere safe n'obulamu busigale nga buki because video eyinza obutakugasa oba obutakulaba n'olwala munnange omusujja.
keep safe tubagala muli balamu naye nga tubagala nnyo mwebala emirimu gye mukolera bannayuganda kola Zuri Smart Services betusa akanywero kano ak'olutambula bakutegeeza nti longoosa buli kimu longoosa ewuwo longoosa kapeti longoosa katenizo